enkuka bilabiri mwetano CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sibya sita danger tukubana tukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene echuma kiri amayinjo leta bigere nabakobula binaeto wasampisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukubana tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era noswa eno nyuma yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli munkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka yemanye byaffe mama abachala mujja tukole enkuka duiro dance style sizakuno sambate olindeka sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo ngamizi wa banki nkuru ya Uganda ne operation wife creation ne MTN chabasa fama ngeri wamu ne MTN tawali kirema tugende ku lukungana lwa G20 olubindabinda e South Africa. Lwaki olukungana luno lukulu nnyo? Olukungana luno lutuula buli mwaka. G20 G oba G bakibeera kigambo nti the Great 20 ge mawanga gakulembera mu byenfuna gakirimaanyi byenfuna mu nsi yonna. Amawanga gano ya Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Ufaransa, Bugirimani, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, South Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, Turkey, United Kingdom, United States, awamu ne European Union. Omulala asembayo ye kabakyaza South Africa. Era lye gwanga lya semazingo eriri ku semazingo Africa lyokka eriri mu G20. Nkugambye nti ge mawanga agayina ebyenfuna ebikulembedde mu nsi yonna. Kati abagagga bakyadde ku kyalo. Mukulu mpinga ekyo kyokka abagagga okukyala ewo nti kwagala naye asituse ezze wa mukulu mpinga. Ne mukulu mpinga era ne bwabiranga naye ali mu kwagalana. Naye ku kyalo mukulu mpinga abeera alaze obuzitowe. Kati South Africa nakubulidde nti be balina ebyenfuna ebisinga amaanyi wano kusemazinga wa Africa. Kati lwaki olukungana luno okujja mu Africa naddali South Africa lukulu? Gwe mulundi ogugenda okusooka olukungana luno okujja kusemazinga wa Africa lubadde terujjangako. Ate era ku mulundi olwo lusoose okujja America, Donald Trump teyakomye butajja ne yalagidde America tegenda kujja. Ayongera okulaga engeri gyayisaamu semazinga wa Africa amaaso. Alumiza South Africa mbweyina engeri gyeyisaamu oba gyetulugunya abazungu bakyeruppe abasangiwe mu South Africa bayita ba Afrikaana. South Africa yamuwadde obujulizi nti ekyo si kituufu. Nga n'abamu kubamu obujulizi be bamu ku bazungu be South Africa. Ne Donald Trump alemiddeko bw'atyo. Ekyasembyeyo bwe yalaze nti nno tewali wadde n'omukungu wa America jjo okujja kuba kyali kiroozebwa nti J.D. Vance. Kati nga bw'olaba China, Xi Jinping tagenda kujja naye omumyuka wagenda kujja. Kati ye Trump yalagidde tewali wadde omukungu wa America jjo okulinnyayo. Naye Ramaphosa yamugambye nti ekisooka ekimu kyeyandwadde ayiga ebyobufuzi bakita boycott. Kigambo kyekirungi ekijja ekigambo boycott. Ebyobufuzi by'obutenyigiramu ebyobutenyigiramu bibeera bikolebwa nti ye kyeyazuula tebikola. Ojja n'oteeka ensonga yo ku mmeeza newulirizibwa mu kifo ky'obutajja. Bw'abanga ddala ddala yandizza ebyo byayogera n'abyogerera mu G20 nti wano we tutudde jangu ebyogere ne bakulembeze abalala olabe oba bakkaanya naawe oba nedda. Kati yona Ramaphosa kyamugamba naye era South Africa yagambye nti nekyo wakoze kirungi kuba era byozza okola
bwetubera mu nteesaganyeze nkyukakyuka y'embeera y'obudde yogga omwagamba nti byo tebiriiyo wava mu Paris Climate Deal Obama gye yakola mu 2015 gwe buli kiseera obeera mu kusiita bigere naye ng'ate gwe alina okulemberamu ensi gwe eggwanga erisinga obugagga mu nsi n'olemedde okuwa obuki obukulembeze n'agamba nti kirungi tozze kubanga ebimu bye tugenda okuteesaako kwe kuzuula ensi byeyinza okukola nga America teriiwo was America ebadde esuubirwanga okubeererawo ensi naye gwe Donald Trump lyobeera mu buyinza America tebeerawo kati katuteese ku biki bye tuyinza okukola nga America tekoze ki kubanga ndoza ne bawandize wandi tusibye busibi kiwani kubanga osobola okujja n'engeri omutima gwo teguki teguliiwo kati ensi keezuule biki byeyinza okukola nga America teriiwo kale nno era ebimu ku byegenda okutunulirwa batunulidde okulaba kibayita debt reform ensi eyinza etya okuddamu okubaganya ebirowoozo ku mabanja agabanjibwa amawanga agamu kila amawanga nga agaffe gatubidde mu mabanja ate nga gano amawanga gano gakirimaanyi gano gigannanyini mabanja ago babisobola okutuula eyo ne bagamba nti amawanga nga gano tugasonyiye amabanja ekyo kibeera kiyamba ebyenfuna by'amawanga nga agaffe batunulidde ebyobusuubuzi kwajjukira amateeka agali ku byobusuubuzi galemesa ebintu bingi bajja kugamba kati nga bw'olaba AGOA American Growth Opportunity Act nti eggwanga nga America lisobola okugamba nti bwe tukuwadde omukisa ebintu byosobola bireeta nga tetukugjeeko musolo ennaku zino Donald Trump olaba nti abadde ayombagana n'amawanga gonna beetaddeko emisolo egy'amaanyi emisolo egiremesa ebyamaguzi ebimu okugenda mu mawanga amalala kati ebyo byonna bigenda kutunulirwa mu lukuŋŋaana luno olwa G20 olw'ensonga nti nno gano amawanga ge gakirimaanyi ebyenfuna gasobola okusalawo amateeka agagenda amajja agagenda okukolebwa okutambuza ebyenfuna mu nsi nga mwe muli emisolo awamu n'amabanja agabanjibwa amawanga agamu nga agaffe enkuka 2025 CBS MTN enkuka bwaguuga enkuka fire sirya sitya danger tukuba ne tukujja mu kabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinja oleeta bigere n'abakobola binaye towasa empisa tetulina gwokutego bba kimpanya kimpugugu nkola ya Muisirairi tukuba ne tukusaanyaawo sente teri kwebaka mwamusaleeko tokola era n'osuwa eno nyumba yerumbye emmotoka n'enziramu n'enfa eyamuveeyo akapande mwasomye bubi tuli mu nkuka bwaguuga nkola ya mujomba enkuka jju enkuka yemanye ebyaffe maama abakyala mujja tukole enkuka duiro dance style siza kuno sambadde olindeta sambadde enkuka twesange tonight biwagidwa MTN Momo omungamizi wa banka enkulu eya Uganda ne Operation Wife Creation ne MTN Chabasa Fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema